Toteyo munaffe akaseera kano kennyini katukutuseeko alipota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjuzi nze Kitusa Muhamad. Enkuba ekyagenderera n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era weziweredde essaawa 3 ez'okumakya ga leero nga kalenjere epimye milimiters 15 n'obutundu 8 so nga ate e Kabale zibadde milimiters 12 n'obutundu 4 wabula eri mu Buginyanya zibadde milimiters 4 n'obutundu 8. Bwe twekenneenya ekifaananyi ekikubiddwa ku Samazinga Africa kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusaasaanye mu bitundu ebisinga obungi era ekyo kiviirako n'empewo empeweevu okukuta nga ziva mu gabeera g'e Congo ne zikwatagana n'ezo ezifubutuka eri ku Seguyanja buyindi okwolekera ensi yattu nga ziyitira ku nnyanja Nalubaale era ensonga lwaki enkuba ekyagenda kutonnya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bwe tulaba mu biseera eby'okumakya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebisangibwawo mu Karamoja awamu n'ebyo ebyebulunguludde ennyanja Kyoga saako n'eri mu ggulu wabula ate ebitundu ebiri mu masekkati g'ensi yattu nga okiibodde eri mu nsozi z'omu Kabale wo tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu wabula mu biseera ebyolweggulo era tusuubira enkuba eno okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ebbugumu ery'owaggulu tulisuubira okutuuka ku diguli za 30 mu Kasese so nga ate eri mu nsozi z'omu Kabale 24 wabula ekibuga kyaffe ekikulu Kampala 26 ng'ate Mbale ng'okiibodde eri mu Karamoja byo bisobola okuba ku 28 saako n'eri mu ggulu. Gwe no munda ffenna asuubira okutambulako mu bibuga ebisangibwa ye Bunaayira tusuubira enkuba okutonya mu kibuga Mombasa ebbugumu okutuuka ku diguli za 29 so nga ate eri mu Dubai wo tusuubira omusana okukomemula temperature okutuuka ku diguli za 36. Toyinza okubeerako naawe sula bulungi weraba.